Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya n'eddoboozi bampita Kategeka Charles naye nga gw'okuyimba nkozesa New York. Ndi musanyufu nnyo okubeera mu kifo kino pasita. Andetwanirize New York. Pasita najjankaaba najja nina ebizibu bingi naye oluvannyuma lw'okuva mu kifo kino ebizibu byonna bye najja nabyo pasita nagenda ovaawo nga abooluganda najja nkoleddwa ebintu bingi famire ebisinga ntyanga okweyogera nga bikolebwa famire zaffe betubeeramu abantu baffe bataata baffe batika ebintu bingi ku mutwe byezitasobola kwogera ne bwe najja wano pasita nansabira nansiika amafuta mbabulira nze yali takyebaka ennaku zino neebaka ne bansikusanga saagala nakwebaka sekitiwa kikwebikaaabaaa pasita ndi musanyufu nnyo okubeera mukwano nange neesiimye nnyo ndi musanyufu nnyo okubeera mu kifo kino pasita era mweyogedde ku baagala okuzimba kyaki singa mbadde ne miliyoni 10 zonna mbadde nzireetalo nkanisanze okubasososa Mukama alinazo okuwa era ozireeta nebadde nsaba pasita kasinaba kubawa onsabireko taata kuba newaka ntyayo okuddayo ntyayo sijja kulimba lwaki olwebyo ebyakolebwayo byonna nga byonna bikunyumiza byonna olole emikono okuva olwaleero ova wano Katonda akuwerekere akusookeyo mu linnya erya Yesu. Amiina. Nange njagala kwebaza bwe nali nsuutinga akayimba kange Katonda yabadde wena ensonga New York yaleeta taxi eyo taxi ya airport eyali agivuga bavugiremu omuntu ava ku airport. That's my first time to meet him. Very humble. Amen. Nani kanyo otimbirimu akayimba naye koyina seka gospel. Nsobola okuyimba akako. Nsobola oyimba akako. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda ali omu bw'atyasinga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda ali omu bw'atyasinga. Pasita baali bandogaluga Katonda nansumulula baali beerozaloza bantu mmwe mwatama n'ensonga n'omwana bange n'ensonga n'enseno yonna nga ne bwe nnyimba ebyange bigaana nga ne bwe njogera mu mikwano bigaana naye Mukama abeera bwere ayagala bwere akalulu kaliwa waliwo akapya obadde okimanyi gweserebu wange nambeemu ate ngamba akanga akapya Katonda babata agamba baserebu bakuna abasinga baali banaku abanenyi bakuna abasinga baali banaku bava ku bukaali ne bavuga bima ojjeko nafiya banaku baali banaku olaba ne Museveni yali munaku Bambi Wine yali munaku naye Katonda wabanaku akola abanaku akola Katonda wabanaku akola abaye Katonda wabanaku akola ompita ku pateso alitika lusozi temusekerera kubanga tali mundu bwekubepa ku mukwano tosekere lulimirwa basoma nalo nduyize buggulu bwetuula mu nnyonyi zetuula kadirisa tekiriko nakubuuza fetwava munnaku keko kakutti eno kudalo nakayimba nsabisa okulaba fukamirawo kyonna kyonna ekikweraliikiriza ofukamire ku kituuti kya Mukama ova wano toddamu kulaba kizibu kyonna kiwedde muli bireki. Isn't he humble? Come on, clap for him, clap for him. Amina. Nsanyusa okulaba Mr. Okay? Era Katonda bwe yankolera ebirungi butuufu nanzijjako ebintu ebyo famire bye yali yanteekako
lyessanyu lyennina kati era kwe kujja okubeera Katonda obujulizi. Omuntu ayinza okugamba bintu ki ebyo bye bakola ebikusobosa okuleetawo omusumba? Otuukira okujja mu kyaki bintu biba byekuusa ku bintu bya ddogo. Family zikola ebintu bingi. Wano twalaba Mumo 19 ng'ayogera ku bintu ebyo basinga babiraba bulabi nga abasaaga awo ebityo. Naye ebintu ebyo mu family bibaamu ng'ate bikolebwa. Naye nze ku luno nagambye sijja kusirika kambyogereko era kanzije wa pastor nsabire ng'omuntu ne family eyo n'agisabire era nziramu kuleeta family naye agisabire agitereeze nganze we nateredde. Ndi mulamu bulungi era ndyokke ebyadde binnumba nga sikyebaka sikyakola ki kati ndi mulamu bulungi sirina buzibu. So mbadde nina okujja okuweera Katonda obujulizi. Byali bikulumba nga bikubuza otulo oba oli awo ne bijja? Yes, nga bikubuza otulo toweebaka tolina mirembe naye Mukama mulungi essaawa zino ndi bulungi. Omuntu ajja kwebuuza oba management enkadde gye walimu ye yabikuleetera ddala gwe n'ogamba nti famire? Tebina ebikwatagana na management. Tebina era ebintu bya famire ebyo nabyogerako ne Martin Beta abimanyi. Abimanyi story simpya gyali agimanyi naye Mukama wange ekkubo mpitiddemu okutereera. Otegeera otya nti famire? Kubanga byakolebwa ndaba. Bw'otegerera omanyi ekintu ekiyitira kisobola okujja okusooka ne kijja ogwokubiri naye ogwokusatu weetegereza naawe oba olaba kuba ndi musajja mukulu nkuze sobola okulaba naye kiri taata kye yakola ne kino kyandiba kyekireeta obuzibu. Ngenda okujja wa pasita Bugembe embimunnyonnyolamu nampa okwolesebwa era nambuulira agenda okumbulira byambuulira nga bye bimu bye mbadde manyi. So mu kunsabira bigenda mbadde nina okujja okuwa obujulizi n'okuwa Katonda ekitiibwa. Kitutte ebbanga ki? Bbanga ddene nno si bya jjojjuuzi wano nti wiiki emu oba myezi ebiri oba mwaka gumu. Bbanga ddene naye ebintu ebyo bijja bikula bijja bikuliramu ate gye bikoma okweyongera okukola era nawe bijja byeyongera gy'oli naye Mukama mulungi essaawa zino bigenze. Kati oli seeti? Ndi bulungi era ekitiibwa nkiza eri Katonda. Music era ebintu ebyo byampitirako nakola n'olimba baliyita muli babi mababba emikisa gy'abannamu olimba olwo we luli lupya. Twali tumanyi olukoledde mukulu waffe oli. Abasinga bwe balowooza naye ebintu bingi ebikolebwa. So nengamba ne Pastor Bugembe yayimba nagaba mwali mwandugaaloga abantu mmwe mwantama yali ayogerako abo ab'emitima emibi. So olimba tukola ebintu ebyo nga tubikolera abo ab'emitima emibi. Music weli olimba lupya nina concert weli ejja mu Gwokutaano obadde okimanyi concert mugirinde ebisinga nja kubyogerera ku concert. New York akasente okajja wakategese concert. New York no isiyo concert esoose. Nze before COVID nakola concert nenziramu nenkola concert endala era nkoze concert endala. Mulimu gwendimu ngwagala era ngusobola. So ngezaako nenwana kino kulaba nti nno nkituufu.